kati fenna twalabye embeera eyatuusa olunaku olw'ejjo ku mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ku hotel gye yabadde agenza okubeera ng'ate asula, era ng'eno ebintu bingi nnyo byasobodde okubeera nga tebibeerayo. Poliisi yataddewo ensasagge naye ebisinga okubeera nga tebyakoze amawulire yabadde Crested Crane eyavuddeyo nebeera ng'ate ejja mu maaso ge oluvannyuma okubeera nga munnange yamaze okubeera ng'ate akuba tiyagaasi ng'asobeddwa ekiddako. Munnange Crested Crane eno yazze nebeera ng'ate evunnama mu maaso g'emmotoka ye emirundi esatu era nekola n'ebikolwa ebirala bingi nnyo. Kakati no waliwo omwino omupya asobodde okubeera ng'ate avayo ku Crested Crane eno era ngenda kubeera ng'ate mbikutirawo naawe osobola okubeera ng'ate wewulirako biki ebigenda mu maaso side zero naye nga byewuunyisa. Ngenda kusaba vidiyo gintereka ekigalo sharingirako abala comment section wansi awo wetugenda okubeera ng'ate of course twesanga nga wogenda okubeera ng'ate ensonga ezo oziwulira. Sheikh Ashraf musomo wa dduwa walinnya okubeera ng'ate akulombera edduwa ebikyaganye bijja kubeera ng'ate biterera mpolampola ku namba zisimu eziri mu kubeera ng'ate ziyitawo wansi awo side endala. Bibu airport pickup of course nabo we balinnya bajja kubeera ng'ate bakuyambako okusaabaza n'okujja ku airport n'okutusoyona gy'otegedde okubeera ng'ate otuka ate mbudde teweerabira okubeera ng'ate osubscribinga twegattako mu butongole buli onawondese vidiyo ekikabo kiti zijja kubeera nga tezikutuukako obutuusi obutereevu. Kambaterewo emboozi ya Crested Crane eno nammwe musobole okubeera ng'ate muwulirako ku bintu bino ebyewuunyisa. Ate muvaawo kulamusizaako wenauna Uganda maze ennaku 2 waliwo ekintu ekyagwawo. Crested Crane Oweekitiibwa President Kyagulanyi mu hoteri mwe yali agenza okusula emmotoka ye yali awo. Crested Crane akabonero k'eggwanga ne kajja ne kamuvunnamira ne kavunnamira emmotoka emirundi 3. Kati nabadde n'okunoonyereza kubanga ekintu ekyo si kya bulijjo. Eri wali abagemera wala abakutte emmundu waliwo biki netatya nejja mu motoka ye nevunnama emirundi 3. Noonyeza abaprofesa badokita ab'enjawulo abakugu n'abo Katonda be yayolesa mu kumanya ne bantegeeza akabonero ako kaali kalaga Oweekitiibwa Kyagulanyi nti gwe okutte ebendera y'eggwanga nti kyoliko kigenda kuggwa. Emirundi 3 waliwo profesa aliyo katigono n'adenyugala n'angamba mu Bible Trinitarian factor Katonda mwana mwoyo mutuukirivu byonna bya busire era by'amaanyi. Era Crested Crane eyo yayolesezza n'eraga ensi nti bali bonna be bali mu kukola Yoweri Museveni n'abala bonna Uganda yazuukuse era nga basiima omulwanyisi w'eddembe Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu. Crested Crane eyo teyavaawo munnange, ekiro ekyo yasulawo ng'etambula kubanga mwala baali bateeseteese nga mututte mu hoteri mwatayagala ssula ebyali bino mutuusiwako n'ebirala. Obwo bubonero Katonda bw'ayoleka kubanga teyali yokka nga Crested Crane. Katonda alina obubonero bw'atulaga ebigenda okubeerawo era ebigenda okutuukirira. Twali e Namugongo nali muliraanyaawo Oweekitiibwa Kyagulanyi. Justin Kasule Lumumba yali ayanjula ababaka ba Paalamenti abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi n'ayagala okugaana beeyogera erinnya Kyagulanyi Robert Ssentamu enkuba n'etonnya. Bendera ya Uganda eri mu langi ezi 3 wakati n'emberamu ekinyonyi ekijjuliza kale ezo kye bayita ŋŋaali mu luzungu kye bayita Crested Crane. Kale 3 esooka black etegeeza ffe bakaddugala bali mu Uganda. Ey'okubiri red etegeeza tulina omusaayi gwe gumu. Eya yellow ya kyenvu etegeeza nti Uganda ya blessingwa omusana gubeerayo ennaku zonna mu mwaka oba etonnyi oba tetonnyi omusana gubeerayo tuli blessed. Kale ezo zaava mu kanyonyi ako. Akanyonyi ako kiri ku record tekasukka ssaawa 12 oba emu nga kakyali bweru. Nga mukimanyi n'enkoko zaffe za buli ebinyonyi byonna bikoma okulya ku ssaawa ekinene ennyo 12.
obeeremu biba bitambula bidda mu bisu byabyo nammwe bwangalidde mu Kampala ne Kayanja ka Kabaka mukimanyi bulungi nnyo abakulidde mu Kampala Central mu Kampala wamu Ndeeba Lubaga nti bwe zaaweranga essaawa 11 nga zolekera 12 ng'ennyange zisimba lwakasota mu bbanga zidda mu bisu byazo mu Kayanja ka Kabaka yeye enkola y'ebinyonyi byonna nti bwe ziwera saa 12 biba bitandika kudduka kuva mbiriro gye byagenza okusakira oba okuliira okudda mu bisu byazo n'eŋŋaali kyekikulu kyekimu kati baanyigiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamukola buli gye baagala oluvannyuma n'asalawo agenda afune waawummulira we yawummulidde yabadde yaakatuuka bwe ati ekinyonyi ky'eggwanga ne kimwolekeza obwenyi ekinyonyi tekyesembereza bantu nkiddamu ekinyonyi tekyesembereza bantu ŋŋaali teyesembereza bantu era akola n'olutalo yassuze nawo avuddewo ku makya nga Kyagulanyi avuddewo ekitegeeza ki nti akabonero bajjajjaffe ke baasiima okuwanga mu nsi yaffe ya Uganda kabuleesinze muzzukulu wa Uganda ekyo bayita spiritual world era buno baka njala bugende mwenna abaateekanga ensimbi mu lutabaalo olwo baagala kutambula n'ekibiina oluvannyuma lw'okugezaako okukozesebwa abantu abataagaliza ekibiina twabagambanga ebbanga lyonna lyonna nti bano abakulu byonna bye mbadde mulaba sibe babiri mabega bo nga bo wabula waliwo forces ezibaddeyo nga ziba pushinga ezimu za lugimu endala muzimanyi bulungi nnyo beeyita bannaffe naye ate nga ebigenderero byabwe birala so tuli basanyufu emisango bagijeeyo era tusuubira ntugenda kutambula ng'ekibiina tugende mu maaso okwebaza President w'ekibiina kya National Unity Platform omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nentwala omukisa guno okwebaza obukulembeze bw'ekibiina era nentwala omukisa guno okwebaza bammemba b'ekibiina n'abawagizi b'ekibiina okuba nti tuweereddwa omukisa okuba nti twogerako eri eggwanga nga tusinziira ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Ntwala okwebaza kuno kubanga tututte akaseera kawanvu nga tulina okusikaŋŋana omuguwa oba oliawo nga bwe nnyinza okukiteeka naye newankubadde nti ekiseera kibadde kiwanvu bannaffe bwe twabatuukirira nate ne tubagamba nti okusika omuguwa tekugenda kuyamba ggwanga na kibiina genda mu maaso tutunuulira okulaba nti tuweebwa omukisa omulala okulaba nti ebibadde bitutagaza byonna tubigonjoola era ne tuweebwa omukisa okulaba nti ensonga ezibadde zitugulumbye omutwe zikkaanyizibwako era ne tuweebwa omukisa okulaba nti tukomawo ewaka. Ogwo nno mulimu munene nnyo eri mwami Kyagulanyi n'olukiiko lwonna olukulembera ekibiina kubanga ebiseera ebisinga abantu boogera ebigambo ne bateekamu intolerance na bino na biri naye bwe tutuuka ku sseeryo eryamuzzaŋŋanda tetulema buteebaza. Ensonga ey'okubiri njagala okuyimirira mu kifo kye kimu okukozesa omukutu gwe gumu okusaba ekisonyiwo eri okusookera ddala pulezidenti w'ekibiina olukiiko olufuga ekibiina bammemba b'ekibiina n'abawagizi b'ekibiina toba oli awo ebikolwa byaffe birina abantu bebizze nga bikosa naye ensobi zikolebwa mu bantu era zigonjoolwa bantu bwe tubanga tuli wano nga twawuliriziddwa bwe tutasaba kisonyiwe ekyo nti bannange be tusobezza mutusaasire mutusonyiwe bwe twekuba mu mitima gyaffe ne mu bifuba byaffe tulaba nti waliwo obwetaavu bw'okukakkanya endowooza okukakkanya amalala ku lw'okuba nti twetaaga okugenda mu maaso ng'ekibiina bannayuganda kye bataddemu essuubi
eddene abali wano n'abali wabweru w'eggwanga. Nsonga eyokusatu njagala okutwala omukisa guno okutegeeza bammemba b'ekibiina, abawagizi b'ekibiina nti twali tututte ekkubo erigenda paka ne mu kkooti tutegeeza eggwanga n'okkuba omulanga eri abantu bonna, oba oli awo abatabadde bamativu oba abatali bamativu, nti akaseera kano nga kakyaliwo, omuwaatwa guno nga gukyaliwo, ffe ogwaffe ng'abatandisi gwakuba mulanga nti abantu abafunye obutakkaanya bugonjoolwa bakomewo ewaka, kubanga obudde bwe bunaatuuka mu maaso eyo oyinza okwesanga nti ate kijja kuba kiki kizibu. Naye mu budde buno tukuba omulanga nti abantu bakomewo ewaka, tuzimbe okugenda mu maaso. Era nyimirira wano nga nsaba abantu mwenna ebule n'ebweya mu ggwanga Uganda n'abali ebweru waalyo nti amaaso gaffe n'ebirowoozo byaffe tubiteeke ku Mwami Kyagulanyi, kubanga Mwami Kyagulanyi y'essuubi lya Uganda. Tetulina kusuubizibwa kwonna, tetulina claim yonna eri pate, era saagala muntu ankubira simu kuŋŋamba nti mpa ku ssente ze baakuwadde, kubanga bannayuganda twesanye emitendala. Bagamba Kagombe we twamulabye awo yakkiriziganyiza n'abasajja nti bamuweeyo ssente. Nze ekinkomezzaawo kuweebwa mukisa kudda waka kukola buvunaanyizibwa bwe twewa emyaka 2 emabega nga tutandika ekibiina olwaleero we tuli, ekuba nti kiri ku leve eyo etunuulidde ogenda Entebbe mu ntebe. Tetwagadde omukisa ogw'ogenda Entebbe gutusanga ate nga tukonkona bukonkonyi. Omwana oyo namuteeka ku Facebook page yange y'Amakolo Kavuma Defiance Man, ne muteeka ne ku video wano eya TikTok. Nga nsaba omwana oyo ayina kyasobola omuyamba amuyambe. Nali sikimanyi kye nayogera nti omwana kyali. Omwana bambi tasoma. Omwana twamaze ne tumuzuula ye Shafik. Abeera mu kibuga Fort Portal ku street, asula ku street, bano ba street boy. Alonda buchupa na kwetikira abantu migugu. Omwana oyo teyajja ku street nti yali ayagala. Yali abeera ne maama we n'afa. Maama we bw'afa yamuleka mu P3 n'addukira eri taata we. Taata we abeera mu byalo eyo mu nde Fort Portal. Omwana kitaawe yamuweererako n'akoma mu P4. Bw'atuuka mu P4 yali akyasoma ku ssomero lya UPE eyo mu kyalo munda, ne bamugoba nga basaba ssente nga taata we taziina. Omwana n'abeera ewaka, jjukira maama we yafa, aliwo si yamuzaala, embeera eyo mugimanyi mwenna. Bambi n'alemererwa kwe kujja mu kibuga Fort Portal. Omwana agamba ti bulijjo neesunga olunaku lwendiraba ku President Kyagulanyi Ssentamu nga zze waffe Fort Portal. Era bwe yawulira nti ajja yeetegeka ng'ayagala kutuukirira President Kyagulanyi. Munyambe muntambulize video eno ejja kutuuka ne ku President kyensuubira kuba atero ziraba ezibeera ku mitimbagano gino. Omwana yagambye nti olunaku President Kyagulanyi lwe yali ajja enkeera mu Fort Portal, poliisi yasula ebakuba emiggo n'ebagoba ku street, ne bagoba abantu bonna ekiro kyonna nga bakwata basiba, bambi ye n'asimattuka. Banne bangi baasibwa abaali ku street. Olunaku President Kyagulanyi lwayingira Fort Portal, omwana yeesunga okubeera ku laale amulabeko, nga yagamba yaŋŋambye nali neewaddeyo ekiba kibe mbuuke ngwe ku stage waakiri mubuuzeeko. Bambi tekyasoboka, laale yaffe eyo ndowooza mwagiraba, bannaffe aba NRM police toka NRM ame baagiyuwa. Omwana agamba President Kyagulanyi bwe yayingira awo we baamusibira, omwana poliisi yabakuba n'alinnya olusozi waggulu n'abayita mu maaso n'ava eri nga President gy'atunudde okugenda, gy'ava ng'adduka ng'ayagala amulabe, n'ajja ng'akutte flag, era agamba flag eyo yagulangule tebaamuwampe.
n'agikwata nga jadduse akutte sikoola ze nga bwe mumulaba mu kifaananyi n'alemesebwa. N'agamba kyamuluma nnyo pulezidenti obutakuba lukuŋŋaana. Naye all in all ekikulu kiri ki? Omwana yatugambye tasoma, naye ng'ali willing okuddayo okusoma. Bw'afuna muzira kisaamuyambako okumuweerera. Bw'atuuka mu kibuga Fort Portal ng'akola emirimu gye gy'asula ku street, yatuuka ekiseera n'akwatagana n'omwami omu alina akaduuka nga gwaterese obusente bwe, kubanga yaŋŋambye baabumubbangako banneekiro nga babakuba ne bazibajjako. N'asalawo nti buli kasente kaafuna ajja katwalira omwami ow'akaduuka, singa abaako ky'aba ayagala bamutoolera ku kasente ke kali. Alonda obucupa n'okwetikka. Omwami gwe yatwalira akagumbi gwatwalira obusente bw'omutereka. Bwe yalabye vidiyo yange ku TikTok n'abalala abangi abagirabye, omwami oyo bambi yatutte obuvunaanyizibwa n'ankubira kuba essimu nagyogera. Bwe yankubidde n'aŋŋamba omwana mumanyi abeera wano, naye mbadde naye wano, naye ngenda kuddamu munoonye muleeta omuwulire oyogere naye. N'aŋŋamba omwana oyo nange nali nayagala dde omuyamba, naye siina busobozi. Mu kaduuka mwensula ne famire neki, ate siina we musuza nga tuli ffenna bangi. Ne mugamba waali munyizeewo, n'aŋŋamba nakyagala dda, naye munnange ebyekyalo tobimanyi, eno mu Fort Portal embeera sinki. Omwami kye yakoze, n'aŋŋamba kankuleetera omwana oyogere naye. N'amumpa ku vidiyo, era bu vidiyo bwe nja buteekayo. Omwana ne bamumpa, ne mubuuza gwani. N'aŋŋamba nze Shafiki, naye ndi mwetegufu okuddayo okusoma. Singa nfuna omuntu annyamba omuzira kisa, njagala okutwala omukisa guno mwenna abalabye vidiyo yange yabadde ku TikTok n'abalabye ku page yange ya Facebook, oyo yenna omuzira kisa asobola okuyamba omwana oyo, bambi muyambe. Singa mbadde n'obusobozi nze sibuyina, n'alibadde ntwala obuvunaanyizibwa ne muweerera ne muleeta eno e Kampala, naye sibuyina. Ekyokubiri, omwana oyo, omwami ono bwe twakwataganye naye yaŋŋambye nti nze bwe muba musobola omuyamba ng'ali wano e Fort Portal, amulwedde omufunira essomero ery'ekisulo abeeremu ng'asoma paka lwe tunaamukola ki, lwe tunaamulabirira. Kati bannayuganda bannange ne bakwano baffe abali mu diaspora, ebyo bye bizibu ebiri mu Uganda. Nkimanyi muyamba bangi, sitera kikola n'aba nsaba muntambulize vidiyo etuuke ku muntu yenna asobola okuyamba omwana. Essimu y'omwami oyo saagala kubeera third party, kanji basomere eri 077 8 29 8 25. Essimu eyo y'ey'omwami alina omwana oyo e Fort Portal, si abeera naye ku street w'abeera. Omwana oyo ateresa mwami oyo obusente bwe bw'aba afunye eri 077 8 29 25. Awulira ng'oli wiringi okuyamba omwana oyo, osobola omuyamba mu ngeri bw'etyo. Nze kennyini nayagadde okufuna obudde ngende Fort Portal, naye embeera y'obusobozi tensobozesa. Mulabireko ddala tulabe bwe tukola enteekateeka. Essimu eyange eri 0784 53 11 62 078 53 11 62. Eyo yange. Ey'omwami ali n'omwana ono eri 077 8 29 25. Bambi tuyamba omwana oyo aleme kwonooneka ng'akyali muto, ate nga namulabyemu mwoyo gwa ggwanga. Nze kye kyansanyudde gy'ali. Enkwata gye yakutte fulaga ng'omulaba ayina obulumi. Omwana oyo bwe nabadde njogera naye, saagala kwogera nnyo bye nayogedde naye kuba amaziga gagenda kujja, ng'akubuulidde embeera gy'ayitamu ne bwe babeera, ne bwe yatuuka okujja ku street, wallahi ne bw'oba gw'okaaba amaziga. Omwana ali mu mbeera mbi. Naye yagambye neewaddeyo, yaŋŋambye akatishaati ako wandabye munyambadde kembeeramu ebbanga lyonna era mu kibuga Fort Portal bammanyi. So eyo ye reply ku video gye nateekayo ey'omwana. Kambateereyokko ku bifaananyi mulabe ku mwana oyo ng'ali n'omwami oli
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.